the document is protecting the art, but it's not protecting the business. Bibiri byanjawulo. I tried to study the business of colaback tunes. Nenjivaako. Nendaba nga tuli mu nsi ey'abayimbi abagala 100% of nothing than 10% of something. Telecom company zitubba. True. Ye issue yabo. Ontegedde. But tebafaayo kutegeera telecom company mukola back tune zikola zitya. You get my point? Enfuna vis-a-vis. Yes. Chovala ba copyright yonna. Ngokyengera Nsereko okimanyi ekyo kyalinga ko Airtel okulinga off. Yes. Right now Airtel tele mukola back tunes. Yazita. Ngaluli bwe yalingamu. Let me tell you, olaba ne what signing ngazi no empapula 10 eza copyright. As long as you don't market your music, you won't get money. Ekyafanyisa kyabadde ekyo. Abayimbi abalina obuyimba obutambula saabalabye eyo. Mu parliament? Ani alina akayimba katambula gwe walabye? Lero gobe walabyeyo. Bawa batambulira wa. Yasinzo eyalese akayimba Katonda yabadde mwene ensonga yabadde Amelia nambala. Mpaka tuni yemu. We mpayo. Aliba bako teo fugadi. Nanga koto fugadi nenga we. Wenatuni jamani. Wezili na koto fugadi. Kali. Just koto mukwanza. Mpaya kaimba kavairo takamu. Kunsi. Era de sevo. Wamulabyeko taata. Abayimbi bagala sharinga profits. Naite baga sharinga losses. Ojo nkwe example musakozi. Mpayo omuyimbi omu yali ne manager we ne bakola concert. Ne bafuna profits ne basigala nga bakyakola. Buli muyimbi asigala ne bagera ku win bo. Buli muyimbi akola ne manager we ne bakola concert ne bakola losses. Agamba mwana kijja kuba. Kati wenakola ne Dr. Brain publishing ye BMI bajikwata bajibanning anti information gwakola ki gwagala mufu. Omanye kulwaki yawandika ennyimba na submitting anagamba nawandika Runo nero jukira bali nabakola ki bakola check bagondi check bagendo check ngabagamba ennyimba nga ziringa 10 zagamba ze yawandika nayo wetugendere kusonga credit taliyo bagamba balibe baziwandika ne bagala ogundi BMI kubanga he is impersonating kyakola ki abba ali mukwewairiza. Yes. Nenga in actual sense Dr. Brain yakola ki yawandika. That's why I'm saying nga abayimbi tebanakola bya copyright bave mu bukoddo. Abayimbi bakoddo. Suppose abayimbi bakoddo. Copyright kiregeza kulira wamu. Tulire wamu buli ownership. Wemba na wandika pen yange. It is my pen. Wemba na producing engoma yange. Bwabo uma yaja mu studio ne asula mu wandike guitarist. Oyo mwana gwe nkulaze tumulabo batekuli nti ono yakuba guitar. And even percentages are discussed. Mu studio. Yes. Ku split sheet wa. Yes. Tubala musiza ko mwenna mugamba muti abaganda bange ensonga ezitulese nsonga za copyright. Lero tuze ne kiwandiiko abayimbi bannakatemba bannabitone muberenga muwuliriza ekintu nga bwe kitambula. Eno Copyright and Neighboring Rights Act. Kitegera yetuli nayo wano. Ono muganda wange bamuyita the fine guy Nsereko, ono bamuyita Runo. Ono managing artist. Lero nzizenga Uncle Runo. Lero nzizenga. O managing abayimbi. Lero nzizenga ni Uncle Runo. Kwanga ekyo kyenyini kyagala kola sakozi. Kijja tuli mitingo kutema atema ensonga zino. Ano. Tetwaga twatashingeri. Omuntu alina otegeera title y'omuntu gwendeese. Kale. O managing artist. Yes. Ono music executive. Ono music executive. Yes. Tukutemere ensonga za copyright buli omu yazira batya. Ono managing abayimbi, ono music executive. Ajja tubulira of course abasinga abamulabako mumanyi byakola. Saba oyanjule bwana Nsereko. Okay. Omulungi ali ku gospel live. Yeah. Manya Nsereko fine guy. Nawe tukomye tutemete tulabe. Biliwe ebigendo abubi biliwe ebigendo obulungi tulabe gwanga bitambula. Bas. Runo. Sanso kulaba. Kale sewo. Saba oyanjule. Amanya Uncle Runo nga managing abayimbi
nenga mu company gye bayita Afrofly era nkola nga chief executive officer. Chief executive of managing chief, artist. Chief operations officer. Chief operations officer. Managing artist. Lero kankolenga nkorona. Abasajja bano bemulaba. Nze de kamba bemuli byamu. Soko no kwata lero. Don't attach. Don't attach. Kati solo temeteme kino. Tufayo suppose onzo kubajira. Nengamba. Ebimuli kati lero. Ate abantu banzo lowooza. Ate bo bebaani. It is okay. Bali bakoze eki. Anedda kati. Nze nino babulira eki. Nedda kati bo balika abantu solo temeteme kino. Sakozi tugenda kudda tukole kiri. Omuntu ategeere nti fe abamanya emirimu gye tukoze sakozi Google yajja social media zaffe zajja nze ankoruno nga we ne yanjudde oli atamanya so kunkeberako artist ajabere yabuze oyayogera ngani newe muteerawo ne mugamba nti yakoze kino ne kino sakozi ategeera kye tuliko mu industry yaffe not in a bad way fani ayinza okubuuza ani ankoruno it is allowed kubanga nze siri mbasi nonya abawagizi naye omuyimbi ng'oli muyimbi ng'oli serious alina okubanga akumanyi sikyenyogedde ne Yesu amubuuza ng'omwana wa Katonda nagamba so you say nagamba sakozi so you say kati muganyize mbatereyo gundi anedda tubirekere tutemetemira balina artist gwe bamanaginga ow'amaanyi era nga ye corporate agiryamu aina streams z'amaanyi naye tebazze kwogerera artist oyo sibwe kiri bazze kutematema nsonga nga bo we baziraba kubanga naffe we are investors we are part of this muli bashareholder yes kubanga corporate eno giraba ensonga kwaki tuzze nayo it is not for only musicians si bayimbi bokka ati yena bapoeti baphotographer content creators ba dancer bamuzeeka watu ntikali akazina kakawato wato bimukwata ko yetaga kupira oyo wa concept tebalya concept method procedure dance wali tolina copy dance mwali aka dance kano ka stamina kitagezo wa stamina rone stamina mwe bali muno Nsereko wanje copyright ogiraba otya copyright netambula ekitambula kino gwokiraba otya well to me copyright bill for now kubanga tebanateekako mukono fukalo it's now still a bill paka nga president ataddeko mukono usaide yange ninza okugamba nti ba artist basanyuse ku lunaku olwokubiri it was 17th March. Yes, 17th. It will be remembered as a day Ugandan artists celebrated, clapped, rejoiced for a document that is protecting art, but it's not protecting the business. The document is protecting the art, but it's not protecting the business. Bibili byanjawulo. Okay. Yes. Document protecting art. Walaba bo abayimbi songa ziba raisinga. Mulimu CRBTs. Zize zibera nnyo ku mumwa gw'abaki. Kola back tunes. Yes, kola back tune nga abayimbi boogerako kola back tune batubba. Ne sent music bamukuba tetusasulwa. But I want to take you back. UPRS yali ekulibwa mukulu wa sula. Abayimbi bali bafuna sente. Bali bafuna sente. The debate could be sente zetufuna ki ntono tuzongeddeko tutya. That's how system eno gye bagamba gye bazimba wegiramu. But sinzira kukyemanyiko abayimbi badde be bakulira UPRS kati simanyi we basembayo kufuna sente. Martin yoyo yagikulira yoyo omuyimbi yes. Ate nga ne ku board kuliko Alantonix, ku board kuliko Resignature, kuliko Atin Pro, Atin Produce, ali mu kintu basobola okujja ne batubulya dwe basembayo okufuna sente okuva omukulu wa sula we yavaawo. Yes basobola okujja bo ne batubriefingamu dwe basembayo okufuna sente. Yes n'ekirala ekikulu bo baagala badde balwana bafune sente from radio airplays era nga bagate basasulwa music akuba singa tusasulwa sente and so on. Esaazi ne badde bakulya UPRS
okujja nga batuga babadde balinze bill eno eyisibwe then batandika okubeera nga basolooza nga baluma nga bwe bakiraba enforcement then 2 bill eno yatunuulidde nnyo kola back tune nga we nakyogeddeko kati twebuuze buzibu ki obadde mu kola back tune bo according naliko mu conference emu abaaliwo bajja jijjukira I think Douglas Rwanga can testify to this yategeka conference ku next media bagita conference center next media era ensonga ya CRBTs yali waggulu nnyo era wava waka akayogaano k'amaanyi nga bakayana nti nga bo kyasinga okayanako kiri bwe kiti telecom company zitubba ye issue yaabwe ontegedde but tebafaayo kutegeera telecom company mukola back tune zikola zitya you get my point enfuna vis-a-vis yes chovala ba corporate yonna ngokyengera Nsereko okimanyi ekyo kyalininga ko Airtel okupulinga off yes right now Airtel tele mukola back tune yazita ngaluli bwe yalingamu yes so katogendo labere Teeka lyesigamye ku bintu ebya bibiri kubanga bo babadde balaba wali ekinyusi chovala banze mu preamble yange nkugambye the document is protecting the art it's not protecting the business but here one kantakunite kukola back tune they celebrated now bafuna biggest share nti bafuna 60% of the revenue they celebrated 60% maybe bino bata celebrate bata tegeddeko 60% eyaki luli babadde bafuna meka it has been around 50% yes obuzibu bwabwe bo babadde bakitwala era bakyambala inti telecom company zikola ki zibabba ne beerabira issue eri emabega wa sente zibakola ki zibafuna kankutemere essaawa zino singa bagenda funa 60% bagenda funa 60% before costs after costs I think baba be after costs really badde bafuna 50 before cost after cost really badde bafuna 50% after costs kati omusajja akuwa 60% before cost and they are celebrating. To me that is minor. Why I call it minor is because the government takes 50% of taxes because the same into ofuna obukadde 10 suppose mukola back tune 50% nga tulina gye twebuuzizaako yenna egenda misolo kitegeza asigalawo obukadde 5 ku bukadde 5 omuyimbi adde afuna 50% nategedde 50% kitegeeza afuna obukadde 2 mu beka mu butaano kati ye n'agamba nfunye obukadde 10 naye bampadde 2 mu butaano is not addressing the issue of taxes who is taking the 50 off 50 million off government ontegedde kitegeeza ne saa zino kigenda kukomawo ku bukadde 10 they take the 50% off basigaze million 5 then kotwala 60 kitegeeza obadde ofuna obukadde 2 mu butaano oyinza obeera mu bukadde 3 mu 5 bwe batyo olaba ng'eyongeddeko but you are not addressing the issue nti wandi addressing nze government omusolo egutwala etya after costs ontegedde era etwala gwenkana ki okay nga bibalo bingi ofuna point yange because bo abadde baga telecom company zibabba bonga kye bagamba but they are forgetting the government etwala 50% gye bagamba telecom company ebabba erina abakozi besasula erina systems eyewola zepangisa biki ontegedde kye ngamba but beerabira government etwala 50% musolo yet if they address the 50% misolo ontegedde then they come on board 50% ya government baja addressing yes because no collect because telecom company tekubba but erina besasula ne issues zekola ki zemaliriza nazo ne waliwo oli atwala 50%. Can you address the 50% misolo? Ta negotiating na. Can you address that issue first? Bamuti atoyo. Ondegedde. No manya nti no kati wali ebadde 50% eze ku 20. Ondegedde. Yes. Kakati 30% eze etieno.
then the telecom company nekolera in a comfortable way nange nefuna kyeninofuna. They're not addressing anything because olabanga okweyongeddeko 10%, but that is little kusinzira ko kyakola ki kyatwala era ogenda sigala ole government takwatiddwako bagenda kuleetera spread nga bakulaga sente zigabanyiziddwa bweziti ku million 10 otuteka 35 era okayane. Bwana Runo ekintu okiwulira Nsereko kya addressing. I personally I tried to study the business of callback tunes. Nenjivaako nendaba nga tuli mu nsi ey'abayimbi abagala 100% of nothing than 10% of something. Bagala 100% of nothing than taking 10% of something. Let me give you an example. Njagala ko somuyimbi ngo mu Nigeria nga Asake. Ntia Asake yalina bakyalibe obategedde bano bawololo. Nafuna contract okuva ewa Olamide. Olamide namugamba contract yange ino gendo gisomemu. Omala koleki onziride. Kati bakyali nagamba bakubba. Asake ya timinga bakyalibe bali waka. Naddayo nakola ki? Na signinga. Bakyali bagamba wabisomye bulungi n'obitegeera onogayimu n'abatuza n'abagamba mumanyi fena twasomye contract nga nyigiriza. It is okay. Awatali contract eno, what is your option? Mumpe option. Nga baliwo kuwogana bwoganyi bakubba. Noyo mwenyini akunyumiza nti bakubba tamanyi ani akola ki? Akubba mwenyini mutuufu Nsereko gyakugambye. Bakubba baguzza wa MTN. Yes. Nenga ababbo mutuufu tebamukola. Bamumanyi tebamu-addressinga. Nze nkubudde if you have a talk one-on-one with Douglas njogedde erinnya lye kubanga now to be specific. Yategeka conference. Olutalo olwali awo nga waliwo akayanira kola back tune agamba tasasulwa naye nga tasasulwa company gye yawa okumuleetera sente za kola back tune closed. Omanyi let me give an example. Suppose lero njagadde ntambule nnyo ku data nga siwayiriza muntu. I personally I used to engage in the call back business. Ku simu yange okwo nina data w'abayimbi ngenda mukulaga nga ensasula yaabwe kweri percentage government zetwala mbina because I was working for the call back companies. So I have how we were splitting nga sibya kuwayiriza naye omuyimbi akukubira essimu ng'obusungu bwayina mwabali mukola back tune mukola ki mulya sente naye nga akukubira talina kola back tune ekola ki ye mwennyini mu simu ye temuli mukola back tune ya deja bakyaliba abataano bennyini tebalina kola back tune tebalina luyimba lwe. Let me tell you, olaba ne bwe tusayininga zino empapula 10 eza copyright, as long as you don't market your music you won't get money. Yes. Copyright zitegeeza kuyola. Copyright is ownership. It is ownership. Change. Obwannannyini. Yes. Toga suppose kankuwa example emu eno saati yange. Ensasula ky'okubeera yange. Copyright is change. But singa Runo agula amasaati ge and naga marketinga ninga wagano ngatunda bannange munguleeko utandikira ofuna. That is why nze ekyansanyusiza Nsereko nesakozi ekyansanyusiza kyabadde ekyo abayimbi abalina obuyimba obutambula saabalabye eyo mu parliament ani alina akayimba katambula gwe walabye lero otegeza abayimbi abaliko abalina ennyimba ezitambula ngambye kutambula kubanga let me tell you one thing, this world is E means it's electronic, the internet. Tusobola okebera those platforms netulaba ani atambula nyinzo gamba oyakola bulungi ku Spotify mumwe wanisa akali tukebere kwa iTunes akala abana Uganda bategera YouTube muyimbi kya gobe walabyeyo
bawa batambulira wa eyalese akayimba Katonda yabadde mwene ensonga yabadde Amelia Nambala mpayo tuni yemu we mpayo aliza bako teo fugadi nango kuto fugadi nenga wezili na kuto fugadi kali just kuto bukwazi mpaya kayimba kavairo takama kunsi era de sevo wamulabyeko taata Liam voice wamulabyeko okay in many capacities ntinze I was a bar manager, I was a bar owner, I used to manage a bar called Blue Moon Kansanga jibachanga mashariki akitegedde era omu ku bantu bena wako sente nga bar manager Spice Dana concert ye milioni 10 wazinda beza eza concert nagula ticket 10 eza VIP nenzigabira abantu milioni 7 okay akitegedde nagula ticket 10 eza milioni 5 eza VIP netugula ne ordinary yali ebiri then netugula ne table nilifananye nga mbina ne video nzina ne Spice we yajja netuka ne conference tubategereza I've been supportive to the art yeah wenda gawawa nonti UPRC yajanga kubala eyaffe natujuwa sente true akitegedde yeah natujuwa sente so bebadde kibalwanira nti amabala gakube nyimba zaffe twagala ku sente fe buli muntu twaba wanga semanyo ba sakozo bakolako ku TV Vision Group bukedde yaba wa ne receipt oziyina yes kati ani abadde tabawa sente oyo gwe baagala abawe kale bakyusiza Teeka ogambye Teeka lyabadde litya nti buli luzanya ndoza fine guy tugenda awo wennyini yes kuba abayimbi bajja gamba ekitusibye mu bwavu copyright ebadde copyright ye ngamba copyright okay kibeera ownership sakozi era ngena nakuzayo wali lwakinze ngamba Nsereko protect the art but not the business kansoke nkusomere wano eno ogundi 44 users of work to apply for license clause 1 yeah any person who wishes to use or perform another person's work or who causes work to be performed in public for gain shall apply to the owner or owner's agent for a license to do so yeri license jetukola ki jetwasasuliranga fe mu bbala era namwe mwakisasuliranga ku Vision Group twagisasuliranga era wanitaka kiraga nti yakola ki kyalimu the owner or agent may grant a license and shall in respect of any grant charge such royalties as the owner or owner's agent may determine to be appropriate like tukirizaganya ku bwekiri ku mutemo era twakikolanga fenna ne ku bbala twateyeseganyanga ne bana abantu true nga lutakasasudde se bawamba n'ebyuma which copyright bano gye bagamba nti ebadde tekola anti kati yandi kugamba bino byonna bibino zina mukaaga zonna era UPRS ebadde collectinga sente mu mateeka gaagano there are 6 clause muno clause buli 6 sibwebo yeah 44 gwe bawasoma etteeka lyabo okay so Nsereko kukinyonyodde kyogambe simanya kano ka buli lukuba nga nfuna kabanda yakoze amendment nagamba tugenda just bongerako ku muwendo it means bafunye enongo just bakyusiza luzungu tugende pola kangende wasi kabanda yazze n'abako byayisaawo abayimbi ne bamukuba ne bawero wisha yes ekintu kino ye clause yabadde soka twakitegedde bubi clause 9 clause 9 ye yasoose before kabanda bringing in an amendment yes section what? Section 30 of the Principal Act is amended by substituting for the subsection 1 as the following. Where a sound recording or audio-visual fixation published for commercial advertisement purposes or reproduction of that sound recording or audio visual fixation is used directly or indirectly for broadcasting or other communication to the public is publicly performed unless otherwise agreed. Unequitable remuneration for the performer or performers and the producer of the sound recording
or audiovisual fixation shall be paid by the user to the producer for every use of the work. For every use of the work. Yes, your article before your clause 9 before kabanda before rakubiri we bajogerako kabana in fact ajane mawulire honor ne bamukuba bubi nnyo nga bagamba alemeseza barana and I think as a country we have to learn to come to consensus tugambe honorable kabanda ogamba kino nayo otegeeza ki because nabalabinga bangi bavayo boogera but ngeyo close tebagikola ki tebagitunulidde for every use of the song. For every use is very open. Era walogo nabadde njogana ine muganda that close is too open. It means nze wemba ku TikTok live ne bampa sente public ali no mulimu gwenkola bali njogera ne kuba music tugende mpola bajja kusa the producer of the sound recording or audio visual fixation shall be paid by the user to the producer for every use of the what? For every use of every use of the work. Eno chekijifulo kuba open. Choka echanze sezza kabanda we yalese amendment mu clause yemu alete bamukubi. Kabanda nga yagamba amendment yengeri yotya. Amendment ene ino okulaga sentence genda kukola ziti kufunika zitiya. Mu amendment yani yakabanda not for every use. Yes, they are paying for every use, but how do they pay? How do you get paid? Onde get them? Nti amabala oba radios wezina kuba oluyimba feno system ya fe jabba capturinga oluyimba emirungi ezikoze eki zerukubye kati fe system ya fe capturinga netugamba tusolozza sente bweziti netudividinga by plays ezikube total plays ezanyiddwa mu Uganda nti tugabe milioni 5 oba bilioni 7 tukwata milioni za sente zetwakufunye for example and we divide. That is one of the ways. Netugamba plays badde so netufuna buli play ya sente meka. So that is a mean nti bagenda kusasulwa batya, but this was too open. Kyobaka banda we yalesa amendment mu parliament bonyini gye bagenzeeyo ne batuula mu garale we bafulumye tebavuddeyo mu wakanya. Ontegedde ne wano we yali abyogera bali babikola ki babi wakanya. So we have to get guided. Tumanyi yes you are going to be paid. Chengambi Nsereko nti baba oteddemu ekona ne bazza ku kino kye twali tukola nyini kale bakyusizaamu okujja kwa amendments yalesera kulaga nsasulwa kale bo balese mu smart system andi bo badde bagala buli akayiba we kakuba sente zigwe sente nati yakiri wano mweno close direct. Yes kyenkugambi wali nti baba nyine abakubye kabanda omukuba mu ngeri ya wadzinga biflowing ebigambo ono side ne leta kabanda kenyini we yagambye kande ta amendment mweno close yenyini tebamuwakanyiza kubanga yabadde guiding ekintu kibere streamline kino kyabadde too open kyokka bayaniriza ekyaki kyakabanda which is very okay. Kyenva ngambye bo this mother ne emphasis ya yeno bill yali focusinze ko kati Nsereko njagala tugende mpola lwaki copyright yabayimbi balowooza yaabwe bokka be bali vocal ekivuga kyonna because wano boogera ku wax not music be bali vocal no boogera ku wax be bali vocal chovola n'ensonga zaabwe basinga okutembeeta zaiseewo chovola bankugambye n'ensonga endala nti the copyright is protecting the art not the business. Business editor, business elimu writer, elimu manager, elimu sakoza agenda okukwata omuyimbi amuteekemu ssente alinza ba investor nga tagenda beera direct manager waki w'omuyimbi, elimu ba producer, elimu ba writer. Nze kisinga okunuma kyokka so kiri bwe kiti bo be bali vocal basinga eddoboozi but still wadde bali vocal Nsereko nandisuubidde ne ba photographer ne bana ba art adansa yavudde gondi yabaddeyo ezo gondi ezimu ziri gondi yavuddeyo Wembley twamulabyeko yes but ba shareholders bechi bya copyright eno beta giso okubeera nga bonna bakola ki nga bonna bali vocal nga bonna bwe bali ku gundi bonna mweno bill empya bonna bali outline ate singana mweno
singana bayi mulomazina ngavudde copyright ya kazina kantu ade muku mulomazina akaba kaba na Kenya tokamanyi kaba kabbe era singa twala bayi mulomazina wali mbukaba wa kapeke akakazina tako copyright ngasika ate kaba wa bana kano kaba lwimba lwa kapeke ngamba kana akazina ka temensingo bade kunyonyola wano nti mu bill abo bali outlined bonna bali covered for but in the writing ngamba nti it's protecting the art but not the business lwansonga mulimu clause ey'emyaka 2 nti enyimba we man sayinize sakozi nampa rights ze for example ngena kuwa example ya songs egenda soko kijjayo bulungi songs we sayininga omuyimbi sakozi ne bagamba no sakozi tukutekamu zokuandika muandisi tumusasula gundi tumusasula production tujisasula so you transfer your rights to us for how many years? You are transferring your rights to us kubanga mu mategeko chikirizwa you can transfer rights as per the copyright law wobo transferring the rights zo kitegeeza weba swangs ngetaddemu musakozi omuyimbi sente after 20 years swangs tejja sobola kufuna molo luyimba lyakolerani sakozi so enkola si bweto yandibadde enkola yandibadde nti no artist is protected by the work by the law ne wakawe nti okay ajafuna rights ze zibeera bweziti ne kyandibadde nti ne ono omuntu ataddemu sente asigale nga afuna after 20 years because a song can become a hit after 20 years after 20 years because tabera protected kati te protecting the business yelimu bano ba investor nti gwe ogena teka musendezo after 20 years ngolimba tosoba dufuna ko wadde 10 kitegeza bonga bo berowozezza ku ngabo era nabo ngenda buza ko sakozi kyali simirira olwimba lwa mwaka kasika kadde lady zanisi alina bweru ya umura ya ali bibye ali London I think ali yo muganda wa muchala mbabazi Helen mama wa Zahara Toto yalina bweru nga yabivaako abana nabayisa mu TikTok kyali simirira awo kati watyanga aliwo right ya muwandike banga yali manager yamufuni oluyimbo olwo kati nga lukubye kati so muchino bagamba nti ngate kiri fair andegede nti oluyimba lusobola okuba even after 20 years naye teba bano mweno reversion clause erimu after 20 years rights ziddira ki omuyimbi nabo kigenda bakosa nti omuyimbi nga Eddie Kenzo wa enchawa na signing omuyimbi sakozi ti nagamba yes I'm signing you now I'm the copyright owner of your songs for how many years after 20 years it is automatic the rights will revert back to omuyimbi suppose Kenzo go signing but the song can become a hit after 20 years so they are protected yonga agamba geziza zitunda for 5 years o collecting mozi mundi mbadde nsaba 5 years suppose mbadde nsaba suppose ndo za program tuwade tunakowa olaba wali mu climax nga tunatira kumalayo kubanga ensonga enkulu zikyali wenyi omanyi waliwo kye bayita major ne maina kasokere ku major issues so kati investor Kenzo in future nga atandise okuinvestinga mbayimbi nga atekamu sente ye kyagenda kiraba atya kinamwe encouraging okuddamu atekemu sente as an investor tuchogereko as an investor because you have protected the art. What about the business? The business eli left. Waliwo clip nalabye nga president wa federation agamba mbu linetekawo eriyita bana abatunda ennyimba zaabwe esente zikola ki emyaka abira gagwako nga yagambye automatically ennyimba za sebata baba yazitunda linetekawo eriyita automatically zijja kulirani sebata kamilioni ennyimba zatundire kasuukira automatically zijja kumudira etteka likola lidda mabega that's my only problem on president gwe toli lawyer gwe kyomanyiko etteka lidda mabega kubanga singali badde lidda mabega musuza Kenzo gwe nalisookeddeko okuloopa nti mukama wange ono omuwala gwe bayita oli muwala bamuyita batya Nsereko omuwala bamuyita omuwala waliwo omuwala oyo oh baby
akato ate oyo naye mulala Jody kochi nti mukama wange wakubirako Jody ku kasimu ng'ogenda kukopa kayimba ke ka wigiti waga singeta kali badida mabega singeta kali badida mabega fiki fameka singeta ina katalogo out of veil bafani baba banyivu fiki fameka singeta ina katalogo yeyo neri mo sampling tutandike ife twaze wano kumenya ayasoka yakulimba ita pistol fiki fameka sirulwe alimba baita Festa Lethal kabakebera Kampala muwambe kalango sirulwe Festo nadako mbega webala yali better than bad ojukira Fuse Odigi she better than bad aina mafia chini biz pepeta fanya sogena nakebera mu bisira ebyedembe wawulira wano wa comparinga ko ne wano ne tudda ku byenyenya lwali wa jehas friendly yakwatamu friendly ne kutama eyo tetugenda ngame katalogo tajja sigaza singeteeka likola ki fikifama ike singe copyright ejja katalogo yeyo yonna singata inaawo yayoza buoza singata inaawo oli omukadde naye kati buno obupya kiriya wali omuganda wange yanyiga neka mwongereko ye yagamba he was inspired but what he did wasn't right but yagamba was inspired sapalaso mwagala nnyo kuva kupaya sirizadi nga ndi fani we obe ofeba kimanyi naye ka destroy ikano destroy yakakwata hika tolumanyise omukama wange ka destroy yakoza mu luyimba lwa Olamide Maraso mutubana tiyakuba kwa kasi copyright emukwata situmanyi oba yakuba ku kasimu kiyinza okubeera awo bangi mukwano kasenyanku ate jimba dendaga nti Ray naliko wetwali ku CBS yali ku UPRS nali ku CBS ekiro nga nkola Ray nankubira esimu nangamba mwana byemwogera mwana mutumalamu amaanyi tubere positive ne mugamba Ray oluyimba olwakuleta kasenyanku okimanyi bungi lwali lwa You and Me brackets gwe singa oli mu nkomyo ontegedde kweyayita kubanga toyinza kuŋŋamba nti ogiwako hadith nga yo break through wabanzibi You and Me kasenyanku yakyuka yaloko ate kati yali mu UPRS abasolooza music bebalwanira copyright w'abantu okitegedde ekintu ekyo ogambye Kenzo yabakaliwa bakebere wigiti waka by Eddie Kenzo yamubba bubbi ate wali omuganda wange Green Daddy ayi atoyo ye teyabba melody teyabba ngoma ndoza yabba n'erinnya nga oli waawona hine ngandage Green Daddy naye oyo teyayoza atya oyo ye wetumala okumusiba n'ebisumuluzo tukola ki tusubula mu tegeza ate abantu bava ekonge eyo ne bagamba seo blaza nzo okukwata nagati singeteeka likola ki lidda mabega naye kati wano bayinza okuba excused because gana amapya biki oba ojja gamba mbu the people abavunanyizibwa okwena copyright are the bodies of those people like tugambe ng'obu Nigeria ali ku tiimu eri neze nsobola okuloopa ffe twevangamu waneeno nkuloopa kubanga gwe tomanyi gwenkolera nyinza okuba nga ndi ku tiimu y'omunigeria gyenkolera ne ŋŋamba waayi omusajja yatukwatamu waliwo akasente k'obwere jangu tunyiga omuntu nze nkuwaayo esente yasusse okay so kati gwe Nsereko kino ekya sampling abayimbi kuba abasinga engoma si zaabwe oluyimba bayita girl the song is called Girl omuwala bamuyita Pina omwava mwamma tubale wamma bafani bafune time yalubawo omuwala bamuyita oluyimba bayita Girl omuyimba bamuyita Lapina Kenzo gye yalujja bawulire bafani bawulire bagogolinge copyright tatulina budde tukolya mukano Runo kyandaga nti copyright gye twasabye etutwala ku original composition. Yes copyright ebera original composition kyebakoze kirungi kubanga kigenda basiba omanya ku lwaki kubanga ebaddeko ne penalty nga yakasula kasente kasamusamu n'emyaka gibadde ena ekyo nkiwagira kati bagenda basiba penalties bazongeza kati nabo baddeyo ku original composition oba tofunye original composition you have to get a clearance from the person from the owner ne katono ngena koma wao ku clearance nade njagala kumalayo wali ku publisher ekimala mu ba investor kati amani it is ndi for example ndi publisher nze
kutta oluyimba lwa Sakozi notadde mu movie ontegedde movie eyo sente bagenda kuwa sente nange publisher nfunako ontegedde but after 20 years after 20 years the rights given to me as a publisher they revert to you ontegedde kati inze go ochafuna mu luyimba lwo mu luyimba okubeera mu film because I bargained as a publisher naye nze rights zinzigiddwako ontegedde because after 20 years the song can be in a film even after 100 years 100 years nekyenkugamba ndi leero basobola oteeka oluyimba mu film eyo ne baddamu ogiraba oluvannyuma lw'emyaka 2-3 ontegedde and it's according to how to bargain osobola bargaininga flat fee oba nga recording accordingly so to a good publisher now I'm talking to a good publisher ya bargaining olimba lugende mu film tugabe mufuna sente ziri recording ontegedde after 20 years the rights revert back to you so will I be comfortable nga publisher to invest in such no kitegeeza they are chasing away business in Uganda okay rights isobola okurevertinga back to you but inze not protected mba siri protected Nfuna ntya yes ngaze investor ngaze yarwana nengaka ngende mu Hollywood nonye no film tekemu kana akayima nti even after 20 years Sakozi will so goyagala ebere etya ebere lifetime a copyright wetuba twagala ekintu ekisikiriza business n'omuntu yenna creator n'aba businessmen okweyagala we have to have something that is protecting the two sectors the business side and the art side podcast yanasembayo kubeera kwa nawe nakugamba kintu kimu it's a pity most artists don't understand the business ago mazima esawa zinate eyaleero nawe tulaba Don Jazzy e Nigeria enkeera omuyimbi omulala omunene yagenda bera Don Jazzy but nga investinga mu music gwatagenda kufunako wadde single penny after 20 years nkisaminge mu bigambo bibiri kyogambye Nsereko waliwo quotation yatera okugamba katono nnyo n'ekirala bwetutunulira mu industries ezikuze ekigambo buying catalog essaawa zino kiri ku top you can sell off your catalog ontegedde but here the moment you sell a catalog after 20 years gojuguzizza rights revert to you but I can buy a catalog now after 20 years nga sina kyenagifunyemu oba nga nabye enkyagatta okubako ne kyenkola kyenfunamu the issue would be inze nkywagira kya so rights years mitono is that what you mean si mitono but it's protecting one side atona ataddemu wasobola okudizibwa rights zo naye atenza ataddemu tugonjedde tutyeze ensonga ontegedde kyengamba tugonjedde tutyeze ensonga nze ataddemu kuba bakimanyi nabo ennyimba ezimu tezikwatirawo yes nze ataddemu eyo ensonga tugigondodde tutanga go rights zo zikola ki oba obagoba so after 20 years osobola oba nga ofunamu nga nange nfunamu zo you own the rights so bandi kitunulide but kino kiri blank wetugamba nti no after 20 years the rights revert to the back owner. So if I was a distributor oba natekamu sente oba I was a label nga tukkirizganyiza either a licensing thing nga rights zigenda kuddira kitegeeza obadde okolera katugambe kya abantu kyabagenda osooka okwanguyibwa okutegeera ng'okolera Swangs Sakozi is an artist under Swangs kitegeeza after 20 years Sakozi catalog eyo ya owninga so Sakozi can take that catalog to be distributed by another company kitegeeza now Swangs is out of business now tekyasobola funa wadde single percentage from that catalog because you have a right you have full rights to your catalog nati bona ajja mugamba nti emyaka 2 kozesa catalog eyo ojjemu sente zo onzirize ekintu singa zigana awo tebatunu abayimbi bagala sharing profits naye tebaga sharing losses ojo example ya Sakozi mpayo omuyimbi omu yali ne manager we ne bakola concert ne bafuna profits ne basigala nga bakyakola buli muyimbi asigala ne bagera ku win bo buli muyimbi akola ne manager we ne bakola concert ne bakola losses agamba mwana kijja kuba era basigala we bati kati njagala tutunulire nga manager Jeff
Jeff yakola waka ne Shiba. Yes. Waka nga mungi. Ebyabwe ne bibaawo oli n'atambula. Yes. Babako engabana gye bagabana. Yes. Kati copyright yeno wejja. Jeff akomawo ku menu era Jeff abeera ate because ne Jeff ajja kugamba nateekamu ko example mu lugendo lwa Shiba question ya Jeff nina mukwano gwange nnyo bamwita Frank Arayon is a writer. Frank Arayon yawandikira Shiba oluyimba wita Ninda Linda yamuwandikira oluyimba ne Kalona Ntongo Siyomba yawandika Onumya n'enjala naye ne Frank ananyumiza akanangamba mwana Uganda nonzibo kubanga Jeff yagulanga ennyimba nazuwa Shiba ngatamanyi kati Frank Arayon adde wa Jeff namugamba ogenda vuga nga Shiba ogenda kushona Africa drive kati lumu just nga banyumya nabuza ko Shiba ani yawandika Ninda ngamba samumanya hata na kuandika Onumya n'enjala naye Siyomba otegedde naye kirabika simumanyi seriously gwatamanyi na writer abamu abawandika ennyimba zo ongamba tante oli omusajja oli Jeff tetekamu effort ye kunonya art yananyumira abantu. Can't you appreciate that small that little part in the appreciating omusajja no more rights zenga wezino okubeera kubanga yasosinga yateka mu sente tegeera yakola the brand Shiba Jevana jebulaga mu copyright ayino kuba ochimanyi mu industries endala olya solo bya ne catalog yo ne wegula it is allowed wegula you can buy out yourself you buy out yourself wobo inaka sent ontegedde no simple example here tuli Tanzania Harmonize teyagula wegula Harmonize yegula no mujamu yajjamu Diamond because you want to own the catalog naye sawa zino nzaji owninga goyagala gena kugamba naye wegule yes because oluyimba it's a property nga wogula ettaka oli ayina ekibanyo nagamba oba oyagala gundi yo okitegere kye ngamba waliwo abeegula nagamba no njagala moving on naye katalogo yange kanjigule ne weegula because the other guys have the right to your what to your copyright and to they have been investing yes tegeza Shiba asobola okwegula yes ku properties zino olaba Harmonize Harmonize yagula emitwalo 24 agaddola waneno 500 million yes but here tekigatta it talks about an automatic reversion of rights ontegedde it is automatic karatenzi yatekamu sente can you get your rights but still I earn from because you can bino bintu bibiri byatawula abamu you can own the song yes you own the song but the masters but I share a revenue from the song ontegedde which is okay kati ekyo kyebeerabira singa nti wabaddewo nga ebyo bintu ebyo biri defined bulungi yes rights sobola okujja but splits zino ne zisigala nti no okay you own 20% you own 30 you own 20 you own 50 ontegedde mu mbeera bwetyo because these guys are also investing if it is automatic split I can say okay after 20 years my catalog is going to come back so now kitegeeza ekiri eri mu nsi endala ezikulaakulanye in fact gyetwagala okopa catalog ekya selling out catalogs ne catalogs okubeera nga za bay zifa value kitegeeza after 20 years your catalog either raises oba falls in value value either erinnya oba neegwa kati baba bagitadde ku balance so omuntu abeera ne catalog nga yayimba ennyimba ze nga babuuza who owns the catalog nti sakozi oba gwa oninga catalog nti twagala okugula catalog eyo tulina film mu Netflix mulagala Teeka twagala ne bana bagenda okusampolinga bagenda okuddamu twagala nga bajja basasula ffe otegedde nti oyagala sente mmeka nti wemba mwagala gula publishing right full publishing rights mulete akadde kamu kasobola obeera akaddola it depends akadde kamu akaddola nti mulete obukadde 2 obwa dola mulete emitwalo 5 ontegedde according to the value oli n'agamba nedda ndeeta zino naye bw'osuubira oli agenda ku investing atya that much
mu catalog nga after 20 years the rights are reverting kati so singa tugamba okay oyagala kugula catalog yange ya nyimba bwezi titugambe album ABCD album ABCD nti joyagala okugula nti ye sigenda kuguza full tugenda funa co-publishing so you own 50 I own 50 so I'm selling you this much ontegedde bweze nkuguza nti mpaya kadde kamwa ka $1 nze nkuwe 50% but after these years you have to recoup obereze ngonziriza ne wano kiri automatic nze wenkuguza oba 50 oba chi I have licensed I have assigned rights to you after 20 years binzirize ngabidda out of a business so kirageza kiri kyenagula akadde kamu $1 kyenandi suubidde nti after 20 years kyandibadde mu bukadde 2 kale oba kale bukadde 15 obwa $. Value erinzo ogwa obugwi kubanga nze nange njagala kugirawo mangu rights zidduka emyaka gigwayo sinajjamu ndabeke nsobola okujjamu kitegeeza nandeetedde 15,000 ezadde ngenda mugenda naye nga mba white kolebwe Runo waliwo ekyewunyisa abalala bagamba nti okay abasinga bategetunze nnyo ama TV ama clubs ne radio stations naye abalala bagamba nti MTV base zigalawo yes mwezi muddukira gibawe ki send online platforms kati ziriko ki ziriko sente lwaki tetusooka ne tulwanyisa internet mukiraba mu wembadde nzijaawo weebali nakireta nga mbadde sinatuukawo naye kangendewo because there are two statements for artists music business waliwo ne music industry bagamba nti music is for music industry is for musicians. Music industry is for musicians. Yes. Music business is for businessmen. For investors. For businessmen. Music industry is for musicians. Kaliba artists. The business is for the businessmen. Sibuli miyimbi nti business man. True. Waliwo abali mu kizimu ngomo nabuzaako kyali wange nti lwaki oyimba nanga mwana kuva nazaalibwa nenga kulwaki oyimba kubanga ndi talented oyo industry oyinaga mwana ndi wano kubanga guno ntwala nga mulimu oyo business kivola abagamba music is art but investment is math nkwata mu sente zange ku investinga true tegete nti kati ekyasiza okunuma mu byonna is two things a lot of foolery and not addressing the biggest issue. World over, the biggest issue right now in the music industry, in the music business, is AI. Not addressed. Not addressed anywhere on these papers. Copyright. To me, the biggest problem in the music business is AI. Yeah. Maybe Nsereko we mubuuza akasoki nnyonnyola. Nze wenkwatayo AI artist wange wenkoze ne muyita tugambe Kasenyankulwe serious signature ne muyita Kasenyankulwe nenkola beta wa persona ng'ayimba nga lwe signature naye nga ayimba luzungu ate nga luyimba bulungi nintandiko enyimba zentandiko zipromotinga online platforms ne bangamba nkola sente online kyekintawanya noono omuyimbi agenda nga simanya nkolera njagala makeup simanya njagala biki so AI tebaja addressinze was it addressed anywhere bagenda leta Teeka ligenda ku addressinga AI nga mu bujjuvu naye saawa zino wenkwata oluyimba lwo AI neruddamu how is that kyafectinze kitaba kya addressinzeko kubanga twalaba kwano Aronex we bakwatako oluyimba mpiti bakasajja lwazi ne batekamo edoboozi ya alien and there was a lot of buzz and news ndozo kijukira such an incident bangambe n'olwa campaign nali manyida lya oluyimba olwo yoweri Museveni oluyimba olwo that was an AI song kyekugamba nti olwo AI yakuba AI hit nekola ne campaign osimanya kaliwa waabwe ayagala okuyimbira omukulu next year oba next campaign bafunira muwa
basobola okukola 10 campaign AI songs natambuza ezo ngabana mukolemu challenge. They didn't address such issues badressinze kola bakatuni ze batalina nabo ate ngeyo musi yonna engeri gyekulamu we are going to move past that in the next 20 years zigenda zifezinga out balina okuadressinga ebintu ebiri ku mitimbagano mo bo beesibye nnyo ku biri ebyemabega analog. It's going to affect their own business in a way. Baagala tebaagala. Business is very protected. Our business is not protected at all. To the managers, to the producers, to the writers. But corporate, if just protecting the rights for the producers is rights for the thank directors. You. Yes. Sakozi kantandikire kugwe Sakozi. One of the business paper they talk about kogera businesses or na iwe business man. Would you call the Ugandan music business as a recreative business? No. Kale natural. No. Abayimbi bano akanko example emo. iPhone webegena kulaunching mu September. Tulaba bwa advert nga buyita. Ne tulaba ebyuma nga bagamba egenda fana gana bweti. Obumanga tebaba tulaganga ko obuma bwe bateka mu mabalo bugenda okudetectinga. Kubanga n'abayimbi babagamba bwatuuse. Obutuuka buno nga tetubulabanga kwa buyita batya. Kati oli ku enforcement. Ali ku enforcement ne katono nyayo gede ku iPhone nenjukira. Nigeria waliwo omuyimbi omugwe bawe ekitiibwa bwalondoza n'omwezi either mwezi balunaku bamujaguza Fela Kuti. This year Mark ngeraga product ya empya mwabadde mukayimba ka Fela Kuti. Wow. Antegede. So now right says katukozese Fela Kuti as an example. Into that ad basobola bargaining anti okay munja tuwangayo nusulu 10 buli mwezi for these years. Yeah. Oba mutuwe flat fee bwe tyokozesa oluyimba. Ontegere kyengamba. Kati publisher ya pushinze for that song to be there. Singa pushing a deal tugambe ya 20 years. For example, kigana virayo bwe but I have a right to publish your music. Naye endagano yafe natera okuggwako. Naye 20 years tuziri mu mwaka gwa 19 kale nenfuna deal eyo nenga inze wampa rights of publishing a music wo 20 years back deal njifunye mugwa mwaka gwa 19 ndoza muri new winga not rights is gonna reverting back to you after 20 years. So deal ya wademu bamanager bafuna bamanager abali bamanager bafera kuti banafuna kasente nani kata deal publishing batunulya nya akola ku masters producer writer mu composition eno ba writer ne babera covered wakimanya abana boy abagude mu bintu kubanga bana boy jajjawe Benson idonije bamitanga Benson idonije yali manager Fera Kuti kati abakwali it depends on the splits zabagala bwana agundi kuba mending wachaliwo rumo yo kwa mending ebintu bwensubi kubulako mukono kyandi badde kikolebwa kiti akubulako mukono kubanga bakola first hearing second hearing then passing then signing to become an act gwe mugamba nti kire ekintu tekiprotecting aba business what tekiprotecting a business ate kinoma bo benyini nabo bagenda kujja mu business choche bakoze bagobye business bo nyini bagoba bagobye business besibye kubanga emyaka gya infringement gyeyongeddeko katika abakoppe olire embaga nekirala ekiri mu bill empya ya 15% rule. It is a myth. I think it has been contested for ne mu court endala. It's just a myth inti sobola gamba nti oluyimba wemba siwezeza 5% so copyright agenda kunkwata okuluddamu tupima tya percentage tupima bata kale newe tukanga olimba lwidi 3 minutes 5% of 3 minutes is what I think is 5 seconds. Okay. Yes. Mbo inako pako 5 seconds. But this is my work. This is my work. Nga amateka gonna they have to go back and read. Copyright issues izo ne conflicts izo nezibaddewo musezi kuze. Baina basis satu kwebasinzira okululinga case eyo. Simplicity. Singa tugamba badinange luno lulimba lwafaanaganye nti ye ne esokebera registration
suppose you claim tono yakopya oluyimba oluyimba lwoga lwe bakopye is it registered into ye it is registered nga tumtekenga simplicity nti bannange okumayo oluyimba lufaanagana wulira luno kyovola omwempisago gwa Ed Sheeran batukanga n'ebivuga bakola ki ne batuuka ne baleeta ba musicologist badetermining nti wano ki ekiriwo otegere kye ngamba era lulu eyokusatu mu misango gyonna because now I'm giving you a benchmark of what has been happening eyokusatu oluyimba gwe accessibility gwogamba nti oluyimba yalukopa yalujja ngo lwote lunafuluma ontegedde nti kata wabeerawo abajulizi awo omusango wegiwanviira nti oba oluyimba luli mu public balukuba ku radio oluyimba lubadde lutrendinga biki ontegedde bwe mugambye nti semizi gwe tasobola gaa nti no it's 5%. bagipima batya ku luyimba it can hold you gwe gyoyita 5% because it's just a myth kugeresa kiri awo kiwanyi they can hunt you down nga bwogamba 5% okujja nga bagamba in Ugandan laws but there are cases is going to be argued outside of Ugandan courts kinebuza these guys ngovudde ku bino ebyaffe waliwo kyabeta after effects nina mukono gwange nagamba nti amateeka gayisa aga copyright ayina ebbaala naŋŋamba ke kaseera nkobe piano mu bbaala then ne mugamba kirabika UPRS yakola entesaganya treaty ne kepaso naye jjukira etteeka eryo ligamba members abali muki mu kepaso mu board mu gundi mu CMO eyo tugane nga kepaso members abali munda mwingine South Africa awo neŋŋamba nti ono imo South Africa neŋŋamba imo ali mu kepaso neŋŋamba no najja kunkolera nenkube piano eryo neŋŋamba ani atali mu board ye Nigeria kuba copyright is private twasobola ogamba si kirimu sibo kirimu kati kyasitamanya UPRS ngegenda collecting zino licenses mbagamba nsikwa nyimba za Uganda ne bamemba bali mu CMOs ezo endala sizikuba how are they treating that wabate bakirongedde ekyo tekina ndoza tebazi collecting kati how will they promote the music kubanga webategera nti ebbaala ekikola TV zijja pikingira so kati copyright egenda promoting egenda demoting Ugandan music demoting one is ezirayo kyenagambye one it will protect their art but the end goal the business is dead mulimu lapses nyingi kati business ebeegwa kubanga oba to protecting the investor inze one inze ninza obutafaayo kubanga era radio TV zibadde sasula sente that is okay but the investors in the business bayinza okudduka investors in the business inze yenne yasanyuse nkusasinde wano kusimya ne mungabana agenda gabana ati upcoming agenda gabana atya nenga kibaba tegeera mu tteeka erya 2006 ideas are not protected zo bazigana mujira nnyo mwesumanya bankopya akazina wano bagamba you see this person ideas no wants to start a record label here everyone no yes ayagala tandika record label we are having a meeting on Saturday what about conversation but is not protected kiba kitegera tewali business wants to era the essence of the meeting is to discuss issues and is in US is in US where copyright eri soba ekwata bulungi is in US omuvubuka yene yavudde n'agamba EPAS yankopa video awedde kubanga bano bagambe ideas are not protected ideas concepts procedures methods and other things similar of the similar nature shall not be protected by copyright under this act bano basamanya bankopeka video usimanya ngeri jayamba dengazi kati akazina kakawato wenkazina tetujja kukwata tujja kusonyorga nyizo no gamba kade kangi mu bufunze bagolino
bikyali bago, right? Yes, Anytime bago. Tulize signature. This basi already komyawo mu parliament singa omukulu agano designinga. Government eriyisa yo efunamu tefunamu. Kino kuba otochi because naye policy maker afuna mu kintu kino tafuna. Already is he protected? According to me, taxes already Kunze is already a winner. Manye kulwachi they are confused. Wali amachikuba ayo atwagira awo atwagali they are confused. Chovola wali wenatandikidde inti honorable Kabanda yaje nagamba naye wano waliwo issue ontegedde ne bamukuba naye ate yo muna aleta amendment okutereza. It's not a topic of discussion now. Wali wecho tubadde ne Sakozi drive naitawo najiga bagambe papule kiba kitegeeza gwa drive omugamba nina ekivulu kyange ekireka ne bayisawo oluyimba lwe luko mirundi 10 osasula ekyo gwe munnyini zene kirala nalabako waba muwayiriza ajja kuva yeegaane and I submit asobola okujja nancorrectinga nagamba bana kinamwogeddeko kituufu oba si kituufu bamuyita omukulu yoyo nkoyoyo Martin yaliko ku podium emu n'agamba walaba abayimbi tebakyafuna na bivulu baala wano lwansonga bandi zino zikuba music kati ate omuyimbi yandizo performing bandi zino ziyimba but they are forgetting a baala ejasasula license ontegedde license okuzanya music bandi eri is covered under what we call a blanket license ondegedde yengo omukulembeze wa nanti blanket license yetwalira mona akolera mu bbaala aba covered mu license mu kiseera ekyo wadde no biwa naita nali musubira yengo mu abakulira UPRS so omu yagikulira okubeera ng'ekyakikola ki yagikulira because you have to find ways no gamba nedda abamabala bano Nsereko yoyo mwenyini gwayogedde nga tunamwerabira akayimba kalulu kano yakola ati yakuba ku kasimu kali ani oyo original wako aina waliwo omukyala yani oyo mbalira waliwo yakayimba omukadde yoyo yakuba kasimu those are corporate infringement band ebeera covered under je tuyita blanket license. Yes. You just have to find ways no gamba nedda ndoza ababala bano tubongezeeko license ade balete emitwalo 5 kabalete enkaaga ontegedde not you saying band zino tumazeko emirembe bajjewo ebivulu because still the artist is going to gain through what we call a blanket license inti ebbayi genda kusasula abantu bajje banywe banywedde basanyuke olwa band ekubye gwe kwezo sente artist kwa ino kola ki kati mwagala kufuna abali mu bifo bino sibe batuufu abalino yes ngalalia because goloza Martin nkoyoyo Martin tamanyi blanket what sikamenti tajimanyi naye mu kiseera ekyo aba yakola statement bwetyo kyate bandi zitumazeeko emirimu yagamba abayimbi tebakya performing anyo oba wegende ngamba no ndoza nga Nsereko nga to winding up yes njagala okusasula kuno bagenda monitoringa batya bala drive birthday parties manyi bichi one I don't think birthday parties ziba covered but system capturing oluyimba olwo they will need codes zenyimba inti buluyimba olufulumya simanyi oba abayimbi abamu bamanyi aisara secode ensize jivamu ezabwe simanyi oba bamanyi but they will need codes now for starters they don't have to care codes obaziva mu nsi ki zebayina but they need codes of which codes ezo ziba given by their distributor abamu baziina but obuzibu bwe buli bwe buno all the songs banafuna batya codes ezo ezenyimba enkadde banasobola zonna ennyimba ez'enkadde okufuna codes zaazo kubanga eno system okumanya nti oluyimba lukubye eggulu lwe lukubye you have to have a code je tuyita ISRC egaba notification nti oluyimba luno luli coded within this code lwe luno oluyimba eno ontegedde it has to work like that so tusuubira kujjako nga bo bagenda leeta system zindala
kubanga okay nga zikola mu ngeri za njawulo, but all over the world these codes, why music have codes to identify the exact song, location, songwriter and artist, to be exact artist, title of the song. Ate kati gogamba ate batekemu code ng'omusajja katalogo yonna ya sampling katata ingizemu code yamusibira bwerere. No buli luyimba n'aba ya samplingamu luba ne code. Luba ne code. Okay. Yes, luba ne code. Buli luyimba luba ne code. Nze wale yange eri nti code ziri enkadde bagenda zifuna batya okumonitoringa ekintu. Yes. Okumonitoringa ati no plays weze chenjagala kankulagayo ekintu in South Africa under Simpro, but DJs they pay license to play music. Nimrodi South Africa they pay a license. Bas. Omanye ensonga because some DJs contribute to distributing music. Andegedde kitegera ate nga buli muntu ali creating kati yo license gwe gyosasula badije be South Africa they pay to recreate music. Yes, abamu ba distributing and osanga DJ nga ina platform kwateka ki mixes ze amafolisa mve kukwanga kola music we naye osanga DJ omu nga akola mixes ze nazi distributing so they are entitled to a license. Otegede the point yange in South Africa. How come in Uganda are they addressed? Kati nedda kiri bwe kiti suppose kamulage akantu kamu abantu bamanyira badde kimanyi abantu bamanyira banna bamanyira bali kulwaki buli luyimba lwola abano ngo mukulu ono yalukola n'omuzungu Edikenzo kale kati tugambe olaba n'oluyimba yalukola n'abazungu wogenda wano view song credit. Yes. Buli kimu ya chalaini Black Jazz buli kimu nga wakino okubeera composition and lyrics, production and engineering bichi buli kimu kubanga yakikola ki yabimanyi n'abebweru babimanyi. Kati wajja wano n'akolayo tune semyekozo n'ogenda nga ku semyekozo semyekozo akola atya semyekozo tulabe ku credits ani gwe yawaayiriza ani artist Edikenzo ani composer ani aluandika Idirisa Musuza gwata manyimbo ankoroni yaluandika sources big talent wakoma ani ali producing uko sikumanyira sike gundi kati uliona agenda ngakoza n'oluyimba n'omuntu webweru babyalaninga ko ezebweru abiteeka abaana bawana tabateeka why kulwaki akala mpeyo oluyimba lumu ajaka tebanabuuka soko tereze kino nti newo tunakola kale tetumanyi plani zammwe first credit kubanga basongweta tubamanyi on no mode there are some songs here we know kati okitegedde waliwo enyimba zonga tuzimanyi soko ddeyo tulabe enyimba zakoze ne bagundi mpayo muzungu kale mpayo oluyimba lumuli yakola n'omuzungu tulukebere wano abakusemu tebaliyo na bakusemu zakoze nabo kale weekend lwalirwa before even checking weekend was written by Sinesimu and produced by Nesim. Yes. Kebera weekend. It's a weekend rotate here Nesim. Kebera weekend. View song credit. Artist. Main artist Edikenzo. Composition and lyrics Edirisa Musuza. Ye yabikola. Source big talent entertainment ye yabikola. Wakinumira sono yeka. Ye yalukuba ye yakuba ebivuga. Ye yabikuba studio. Nesim lwaki taliko. Anti kati kyekugambye. Why Nesim is not there? And is our president. Anti kyekugambye nti basoseba olwo kyebayita bare minimum. And more other industries waliwo kyebayita ghostwriter. So you can write for me a song nenkugula rights zo. I don't think abantu abamu abawriter baffe bana basinga ba ghost abamu siba ghost night tebali interview nga Nesimu agamba yaluandika watola nko interview nga Nkoloni agamba yaluandika. And if you a ghost writer tovaayo kwogera so kama ne production wanera talina ghost writer inabera waba sakoza akutteko mbyuma nakuba sakozi muwe mwali noli waba akutteko naye muwe mwali
naye kati essaawa zino be balina otunyonnyola copyright erina otandika Wano, egenda bano. kugirayo ebintu bingi bano benyini balina okwetereza Mr. President ajja atunyonyole lwaki ennyimba zino teziriko credit just atunyonyole just Lwaki ezakolera ebweru it is a song credit ziriko. just tutandikirawo just a song credit tusokere ku ekyo bagita bare minimum yes ebya spirit yamanyiwe ebesasula naye song credit just credit gigabe yamuwa flat fee anti awo kitino yamuwa upfront nesimu yafuna flash nayogerako nene simu naŋŋamba owaayi omusajja anyambye mu bingi yadaki ize nze nagamba nesimu koyogedde kanyumidde wakirowoozalowoozaamu kitegeeza nti baatisiti baffe nabo bakozesezza abantu bawano for free bangi ene given day tusobola ocekinga wano olaba omwana gweta Nikolai is a writer awandikidde very many songs ziwera n'ekikumi nga tubala hits si songs zino buyitayitamu omanyi waliwo kyebata mega hit eri tebakusobola yayangamulo ezo zisitamina ezakkenzo zireke naye kati zine zibadde producer Didi yasasulwa producer Didi ali credited anywhere singa ali mu mbeera gy'alimu Nina Sky ennyimba zawandiise ali aziryako kankuweyo omu yes nze let me give you an example a song called Go Mama. Go Mama is by Rema Namakula Rehema Namakula manyi njagala nnyo bana balina bafaani baabwe bafaani munyiga mangu maleese copyright enoleeta ebintu bingi eno tunyonnyola ku lwaki amanya ekisinga okunsasa right abeera ku interview n'agamba I wrote this song Go Mama kuliko main artist yani Rema Namakula ate featured artist Dr. Brain yeah featured artist kyogamba ali masobo kuwanika Dr. Brain oluyimba because this song was written by Rema Namakula wanagamba ye composer Source Rema Namakula ali mu label ki yes Source yandoza ne Kayemba taliko ali independent osobola oteekako kyoteekako nti Rema Namakula records also yes producer wa Kayimba ani akaproducing Go Mama yali best boy kwali gw'omulabako ani mastering ebintu bino tugenda beating kubanga olaba oproducing oluyimba oba muwa flat pay nakye tumaye toyogera muyimbi omukuba upcoming benkola ki benyambako toyogera sebo toleeta abantu ntalo let people be Nsereko olaba kankuwewe kayimba kamu view song credits nti the song was right toyogera linnya composition by bano bonna production and engineering bano bonna mastering on upcoming artist kwaki bano bamanye ekyokukola bali abakabi ne babeera abakabi nga bali abakabi kitegeeza ne tutankula ebintu wano artist baffe bonna abanene omanye wenamanyira bino ebintu nze namanagingako writer tetusigazaawo kale namanagingako writer nakolako ne writer in fact let me say I worked with the best songwriter to you is your best songwriter best songwriter ngabi to you mu Uganda ampandikira obulungi ndowooza Nina Sky simujjaawo Shina Sky okay who is your best songwriter just opinion you tofauti I'll go with Doki. Okay. Okay, I was Dr. Brain is managed. And obugabe benakola kona bakati onta simbu de bijja ko byalala. Kati wenakola ne Dr. Brain publishing ye BMI bajikwata bajibanning anti information gwakola ki gwagala mufu. Omanye ku lwaki yawandika ennyimba na submitting anagamba nawandika Runo ne jukira bali nabakola ki bakola check background check bagendo check ngabagamba enyimba nga ziringa 10 zagamba ziyawandika nawe wetugendere kusonga credit taliyo bagamba balibe baziwandika ne bagala ogundi BMI kubanga he is impersonating kyakola ki abba ali mukwewairiza nenga in actual sense Dr. Brain yakola ki yawandika that's why I'm saying nga abayimbi tebanakola bya copyright bave mu bukoddo abayimbi bakoddo sakoza abayimbi bakoddo copyright kitegeza kulira wamu tulire wamu buli ownership wemba na wandika peni yange
It is my pen. Mama na producing engoma yange. Bwabo uma yajja mu studio ne asula mu. Muwandike guitarist. Oyo mwana gwe nkulaze tumulabo bate kuli nti ono yakuba guitar. And even percentages are discussed. Mu studio. Yes. Ku split sheet wali so ogamba ti why. So okujja ne ngamba okay Michael Uma njagala ojja okuba guitar mu luyimba luno naye ngena kwa flat fee. Ya milioni 2. Oba angambe ampa 3. Oba na ngamba ngena kwa flat pay ya mtwala 5 oba kadde kamu include no royalties in composition. Okay. A percentage. Ondegedde. Yeah. Ngagamba okay. Chogama Nsereko. Oba yanagamba no, don't give me a flat fee. Give me 20% royalties. Nsereko mpa flat. Ondegedde chengamba. Nsereko paka. Ondegedde chengamba. Kakati chiri ebintu ebimu. Rights zinaba reverting back. Ebintu ebimu bigenda kuba bikosa kigenda balya. Ondegedde bigenda ba bikosa nga business bijikosa. Nti no yateka mu sente osobola gamba okay I'm the manager of Sakozi. Naye twakiriziganya bulimba lwe tutane Sakozi I get 20% of royalties. Kubanga oluyimba olwo okuba welukuba mweje it is my energy. Welugana it is my energy. Nitugamba I'm getting 20%. Ondegedde because of my contribution. Okay, I'm getting 5% because of my contribution. Ondegedde. Yeah. Naye kulwachi gwaga rights to revert back all to you ngazi no split the discussed for. After 20 years. Ono Nsereko wengambira nti big up on yourself Bebe Cool Rasta Sali. Ti ogenda ku discography ye Circumference is really an artist ye Bebe Cool. Yes. Composer Equipe Promise. Yes. Ne Moses Sali. Production engineer kuliko Philip Ahaibwe Kagoda Washington. Bona Source Gagamel International. You know go Gagamel boss. It is setting an example. Ne Edikenzo musuza kulwachi go president ebyo bitankana. Togaba credit. Ko chogamba wenkuwa flat fee kwa credit. Chikuja kwa waraita. And two bogenda ku parliament kulokubiri cyane tekikola makulu. Bonna Teeka singa bayagadde butaliyise era lyandibadde teriyita. Because bagala government their influence in parliament yaletedde Teeka okuyita. Lwaki babadde bagamba Kabanda nga nnyonnyola close 9 kyegamba we yalese amendments lwaki tebazidiscussinze. Nsereko tukome wano lwaleero tujja kuba kwacha tuwa wiki nya namba ku bintu ebimu kubanga tugenda bera ne pano ngekwatagana ku art ngwe samari akantu kana tugenda ku basajja muri ku accountability muve ku art business muri ku accountability accountability yakaseka alulu next time